bulamu mpola mpola. Otula wansi otakukitiko ogamba bana abaana obaagala. Olugendo lwali lukyasooka okutandikira. Mbadde mu kkomera emyaka egi. Naye bwe nakomyewo nasanze ng'ebintu bingi byakyuka ng'abaana abato balina eŋŋoma n'okusinga abantu abakulu. Bano abaana nabadde ku TikTok okwo ntambuza. Jjukira we bansibira nga TikTok tennajja. Ka TikTok bwe yajja ate bwe nagigendako kakati nenfuna kye bayita excitement. Nafuna kye bayita TikTok excitement. Mba mbikula nti neŋŋwa ku ŋŋoma y'abano abaana nga bayimbye ebintu byenkolera ddala mu kawempe nga bagaa Sejirinya webale zimba ddwaliro, Sejirinya webale kubeererawo omuntu wa wansi, Sejirinya webale kuba na vibe, Sejirinya webale kuleeta Segibox, Sejirinya webale kuyamba abavubuka kukulaakulana, Sejirinya webale kuyamba abakyala nga byonna babitadde mu luyimba olu nenga bano abaana nyina banoonya bano. Nga bano abaana bato ne baba basobodde okulaba byenkola ne babibuulira ensi nange nyina bakwatizaako ndabe nga basituka. N'olwekyo kwe kujja ne ntandika okunoonya ani abavunaanyizibwako nga bw'omanyi Sejirinya siremererwa fayinale ne ntuuka ku abavunaanyizibwako ne tukola enteekateeka tujje wano mbalabeko tuwayeemu mbalabe bwe bafaanana manye obwetaavu bwabwe ndabe nga abaana bano basobola okubeera nga basituka kubanga tulina abaana abato abasituse omuli Fresh Kid omuli Champion Gudo omuli n'abalala bangi nnyo abasituse. Kati nga njagala tukole enteekateeka nkwatagane ba promoto nga Bajjo oba Abitex bategekeyo ekivulu nga ky'abaana bano abakuba eŋŋoma oba kibeera Namboole. Top Boys Uganda yeno gyendi naye wano ne tujja ne tubeera ne Champion Gudo oyo naye alina eŋŋoma mukambwe ennyo, ne tujja ne tubeera ne Fresh Kid, waliwo Filesta naye alina eŋŋoma muganda wange enkambwe ennyo, kati waliyo ne Kapiripiiti. Kati abo bonna twagala tukole ekivulu eki bano abaana bajje balyoke bakoosa abantu kye bayita eŋŋoma. Kati Sejirinya nve eno ne ttiimu yange ekawempe nga nange mperekedde ba Top Boys Uganda twolekere n'aba Kapiripiiti bajje n'aba Fresh Kid bajje n'aba Champion Gudo bajje nga Champion Gudo awerekeddwa Kalien Skin tukole ekivulu nga ky'abaana bano twongere okulaba nga tubasitula. Amanja yanze King David. Yanze King David. Twebaza omwoyo omulungi akututuusizzaako nakuwa omutima ogweyise ogw'otukwatako tufuna bakitangala mu kkubo lyaffe gwesuubiza ekiguloo success mu bulamu bwaffe gwe tuyambako tujja kuwangula gw'essuubi yaffe tukusaba totusuulirira okwekubadde okusaba kwaffe tukusaba owulire eno meseji yaffe. Mpulira bulungi yamaani tetunabimusomera naye era nga tujja bimugamba mpola mpola ku baana yajja bitegeera. Kubanga tumwagala ate tumulaba ku mawulire ng'ataasa abantu naffe ne tumwagala ne tumuyinzaako. Ekiruubirirwa ekisooka ng'ogyeko ekyomusisinkana ku byerungi ebirungi byakola kubeera naffe wali we tuli mu kawempe. Bingi nnyo byakoze oluvannyuma lwe yava mu kkomera ate akoze bingi amalwaliro agazimbye buli kimu n'ogenda ku TikTok ye n'olaba bingi byakoze lwakuba be bano ba MP abatayagala kwerabisa. So twasiima nnyo ffe nga ffe ne tugamba katukole ekyo kye tusobola kuba ffe eddoboozi lyaffe kuyimba ne tugamba katumukubireyo zi freestyle. Abaana bano ekisooka bambuulidde tebalina manager kwagala kulwana bafune manager. Nze nandibadde manager waabwe naye ndi bize enkyo jja kundaba ndi mu mbirigo ne poliisi bagoba abantu nga ndi misinde. Enkyo jja kundaba nga abasajja banywezezza nti Sejirinya adde alwanira abantu bamukutte. Ojja kundaba nga ndi mu parliament, ojja kundaba nga ndi mu field. Kakati Sejirinya engeri gyendi nti ndi bize njagala tulwane tulabe nga bafuna manager abasobola obakyusa mu nnyambala, manager bwe bayimba abasobola owulira ennyimba zaabwe n'abongeramu ekirungo.
manager ekyo ngera kibayambako tunoonye manager ali asobola okubeerawo 24/7 babenga abaana bano basobola okubeera nga basituka kuba abaana benjogeddeko abayimbi balina bamaneja bonna bano kati be batannakola ki be batannafuna ekyo ngenda kibayambamu. Ekyokubiri okwongera okukowoola abayambi bajje bayambe abaana bano okukowoola abayambi bajje bayambe abaana bano kubanga buli lwoyamba omwana ono n'asituka bano abaana baffe abato baba bayinsipayalinze bano babeera bakyakulabirako eri abaana betuzadde. Nolwekyo bwe tuba twagala okuyinsipayalinga emigi gy'emito tuyambe bano basitule abalala. Alien skin ekyamumpagiza bonna abantu abo babiri sibalinaako mutawaana naye mu luzungu waliwo kye bayita good waliwo kye bayita better waliwo kye bayita best ne excellent. Kati alien skin kwaba ababiri ye yali excellent. Pallaso ali mu best ate better ne best kale kamuwe better nga bw'ogambye kamuwe better kuba mbadde nnoonya ku best ne better kiriwo ekisinga noŋŋamba nti best kyekisinga kati ekyo kyemuwadde naye alien skin ye ne muteekamu excellent. Kuba Nsejirinya nva mu ghetto era nze okusituka n'okutuuka wano wendi ghetto. Kati omuntu yenna buli lwanyoomebwa nze atemba ku sayidi ye kubanga alien skin bagamba muyaye ne bagamba talina nnyimba neŋŋamba nti omusajja ono asituka busitusi ayina emmotoka kajambiya ezikira olunaku emirundi 2 naye yeetaaga ku mmotoka empya atambule. Niyo omusajja emmotoka ne omusajja n'atuuka mu levo nga mu mmotoka atambula ne makanika bwefa n'akoma wali atambula ne makanika alina sipaana alina magalu buli lwefa n'akanika nga twagala omusajja naye afune ku mmotoka esobola omutambuza. Nolwekyo ntusalawo tuwagira munnageto munnaffe ne tuwagira mwavu munnaffe naye ng'ate ne Pallaso tetumuyinaako mutawaana olw'ensonga pulezida waffe yababuulidde nti oyo naye alina oluyimba lwe yayimba nga lumulwanirira okuva mu kkomera. Nolwekyo abantu abo bonna baffe naye wano mu ŋŋoma gye twabaddemu nga tosobola genda wa mirundi 2 ng'olina olondako wa gy'okola ki gy'olaga. Pulezidenti yakugambye bonna babe pulezidenti bonna yabakozeeko analysis. Kaakati pulezidenti kiri mutima gwe ani gwe yabadde awagira ba pulezidenti saagala ate kumwogerera oli pulezidenti tulina omwogezi ayina abamanyi abamubeerako ennyo. Kale ekyo ekibuuzo njagala kisindike wa Edi Mutwe oba Serekita David bambo kati pulezidenti badde bamusunaasuna waayi pulezida oli kwani kale abasobola okumanya oba Serekita David gye ngenda okusumba oba Dani Magiki gye ngenda okusindika. Nze ndowooza tekaabadde kabadi kubalamu gwe mmanyi ng'ategese sheri wakati w'emitwalo 5 abayingira ne 10 ate tayinza kukiriza kivulu kya mutwalo kumubeera mu gundi mu lubiriizi. Kitegeeza automatically abantu baba baagala Pallaso bate bamwagala olw'essente entono z'abayasabye baba bajja kukola ki bajja genda wuwe. Nolwekyo tekaabadde kabadi wabula ekyaliwo zaali eŋŋuumi ne zivaamu sympathy nevaamu omukisa omusajja n'ayoleta ngenda tuuka waawo naye olwo akyatwazizaayo abanuupu abantu banuupu bonna abasinga obungi 80% ba ghetto. Kati baatunudde ku bano abantu ababiri ani owa ghetto ennyo ne bakizuula ng'owa ghetto ennyo ye alien skin era ensonga lwaki walabye vibe eyo n'omuliro. Kaakati ekyobucupa Big Eye twamusonyiwa dda kati abaakanyuza obucupa bambi babaye tebakola ki tebamanyi naye nga Big Eye bambi ye yasonyibwa era kyenjagala obategeeza bamuleke akube eŋŋoma ye sajja watu naye atambuza bulamu temukuba bucupa era ku bivulu ebiddako manyi tebajja mukuba bucupa kubanga walabye nga tetwakisanyukidde olw'ensonga Big Eye y'omu ku baali baleese ezzalawo ku pulezidenti naye oluvannyuma agenda okulaba nga amasannyalaze mangi nakkakkana n'agamba nti ŋŋonze ndi wansi wa bukulembeze bwa Kyagulanyi. Nolwekyo abaakanyuza obucupa ndowooza babali tebamanya. Ate oyinza osanga nga baakanyuga obucupa abamu badde mu kkomera nga nze nga tebamanyi nti ono yasonyiyibwa kwa myaka 2 omuntu nga badde bamusiba akacupa ayola kayole n'akanyuga bali tamanyi bigenda mu maaso nga tamanyi nti ono abadde yasonyibwa.
Big Eye bw'ayogera naye nze mbadde ndowooza baleme teekawo olutalo baba bali abakanyuze bayinza okuba nga bawagizi nga baali tebamanyi nti Big Eye bamusonyiwa ne Big Eye yasonyiyibwa. Nze kyensaba Big Eye yeebereremu taddamu kutagala lulimi. Bw'aba asalawo abeere ne Katonda abeere ne Katonda, bw'aba asalawo okubeera na sitaani abeere ne sitaani. Naye toyinza ku bintu ebyo bibiri biriraanya n'obiteeka mu kakutiya kamu nti obeere ne sitaani ate obeere ne wa Katonda olondako wamu. Bw'aba abeera wa sitaani gy'aba abeera, bw'aba abeera wa Katonda gy'aba abeera. Naye nze kyemmanyi Big Eye kati ali wa Katonda. Alien Skin ebbanga aliwanisa nnyo kuba nali nengera nga gundi Buchamani agamba nti ye gundi ye ghetto president. Naye kati kubiriwo olwaleero n'amaanyi omusajja ge yayolesezza Buchamani kati alina kubeera nga RDC. Alina kubeera RDC wa musajja oli ye ghetto president kati ba RDC be bano baganda baffe ba Buchamani ate gundi ono Kabaya yasaana bwa vice. Abere Kabaya naye ayina mu vaibu. Kabaya naye ayina mu vaibu. Waliwo ne Green Tea naye njagala bamuwa bwa prime minister. Green Tea naye musajja wa president ali awo naye ayinawo eŋŋoma. N'olwekyo kati obudde buno Alien Skin ekyo kimugwana kubanga yalaze amaanyi. Pallaso tatya kubanga president yamuwadde amaanyi ate president waffe bwakuwa amaanyi oba ogenda kutambula. N'olwekyo Pallaso kyemutegeeza embeera eno ey'okuteekangawo ŋŋuumi kolaki abiveemu kino kibeere ekyokuyiga gy'ali nti ow'amaanyi bwakuba omunafu ensi edda ku munafu gwe ow'amaanyi nti awa walumbye